Yes, Faadi TV jimbandiriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribe ate onyigene kade olutalo wakati wa Kasuku ne full figure ndweyongedde bingidde mu Pastor Rosias Bujingo bingidde mu Pastor Rosias Bujingo ngenda kwambi kutusako masawo full figure yandigobwa ku Salt TV bena ngenda kwambi kutusako masawo eno bagita Faadi TV jimwasibye mutya mwina muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige anekade comment section weri yawo bakawonta mu comment section tosikiranga oje kumedeko Kasuku ne full figure bafunyemuko obutakanya kubanga ye full figure avudenga agamba Kasuku nti Kasuku akyazanya abantu nabakolako interview nga bati obola abantu oluvanyuma lw'okukyaza amanyikidwa nga Shalom yakakanye Kabata n'amuvuma ekyanyiziza full figure nakola ki nalumba Kasuku live ku Salt TV wabula Kasuku yavudde nagamba ati agenda kulemesa full figure omulimo ye full figure agamba nti ogwa mulimu gwe gukuluma Kasuku leeta empapula osabe omulimu bajja gukuwa kubanze sina mpapula ze nawaayo just bampita buyisi bwoba ogwagala omulimo jangu okole ki jangu ogukole ngugambe beetwala bwetwaze betwala bewalabula kwewalabula kugambye ensonga zezo naye nga ajukira Pastor Bujingo Kasuku bamukyazaako ku maka gaabwe ag'Namayumba nga bakagayingira wabula kyalera ekisenti Kasuku ate bwe yava e Namayumba ate n'akyaza Pastor Sempa n'alyoka kakana ku Pastor Bujingo n'amuvuma bitya era nti Pastor Bujingo nti yanyigira Kasuku kugambye full figure bana yakoze kibina byabizza wabula Pastor Bujingo agamba ati full figure naabo osusse okumanga abantu ku Salt TV live jukira UCC yafaayo nefulumya ekipapula eyengera erabula Pastor Bujingo ku mpeereza za programu ye ezimu ate programu eyo kumakya ewerezebwa full figure ne Charles James Senkubuge UCC yavaayo nga kola ki angayogera ku programu eno nebawoninga era Pastor Bujingo esaawa zino yeeraliikirira manyi bayinza okumuwamu sasipaawo yannaku n'asoba obulango jukira ku TV ebbanga lyomala TV yo nga teriiko ziba sente oba ozifiirwa abandirisa akalango bakola ki tebakaleeta era nga Pastor Bujingo ateekateeka kubanga amwekutulako olw'ensonga ati agamba biganyi naye nga situation bwetyo bweri akadde kano bwetegeeza obulungi ajimpereka like mwabali mu ggwanga erya Saudi Qatar Bahrain Oman bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugyekumirako bagita Faadi TV yugi ensonga za Pastor Rosias Bujingo kusane ne full figure ajjukira UCC mbagambye yafulumya ekibaluwa egamba Pastor Bujingo tebakyuse ku ngeri gye bakola ki gye baweereza mu nsonga nti full figure ngeri gy'aweerezamu tetegerekeka aweereza avuma aweereza awemula nga manyinamu ebintu bya full figure UCC negamba nedda Pastor Bujingo mukyuseemuko oba se tugenda kubaaninga TV otujja giwa kasasipe mbagambe sasipe ekosa TV keberedio sasipe egikosa kampuni bwe zireeta obulango oba olina obukubira mu budde katuba kuwasa sipe kampani eyinza okukalubiza ennyo okuzza obulango ku platform yo ku radio oba ku TV yo olw'ensonga nti ye beekola loosi oba kuwa akalango ne bagamba nti ku ssaawa 8 zennyini twagala akalanga kubonga okakube ssaawa 8 ne bagamba nti mu lunch hour kati nga Pastor Bujingo bwalina zi services ze za kyawa ne bamugamba nti mu akalango kano njagala okakube nga lunch hour egenda okutandika kekaba kasooka lunch hour eyo ketandike kati bakakuwa lunch hour netuuka nga TV eri mu sasipe teri online tekola kampuni oziyinza kuwulira etya oba ogikozeseza loosi yakuwa ssente okuba akalango tokakubye kalooza eyinza okukakomyawo ku TV oba ku radio yo kimulemu naawe olabe ensonga zeezo subscribe atonyige nekade bagita Faadi TV yugi mbebasi ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga ne bagamba nti comment section weri awo bakabontera mu comment section ate osigale nga ogyekumiddeko mwewale nnyo okubanga mugifollowinga abasinziza mu ggwanga erya Qatar Oman bagamba nti muli babole nnyo okubanga mugyekumirako bagita Faadi TV yugi bamita Jennifer full figure
Jennifer full figure ensonga zezo ensonga zezo ninga kimono kimu kyokka ku subscribinga munyigende kale mwabali mu ggwanga erya Oman, Qatar, Saudi Arabia bagamba nti muli babode nnyo kubanga mugiye kumirako updates zomba nazo each and every single day updates zomba nazo ninga ye full figure bagala kumukasukira bibye bagala kumufuumula bagala kumukasukira bibye nyabo bagala mukasukira bibye onampulira no gye bigenda okubanga bikomekera bino kubanga si byakuggwa kati si byakuggwa kati bwetegeeza obulungi okutwaliza awamu mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugifolowinga ensonga zeezo full figure yandigoba okuva ku Soti TV mbaye bulungi mweraba.